bapakira emmoroka yiri bagipakira egenda Karamoja okusobola okutaasa obulamu bw'abantu. Tugisuubira kutuuka ddi? Tetujja kwogera kubanga muyinza ogiteeka mu kkubo naye ne egenda kutuuka e Karamoja era ojja kiraba kakati. So kyetugenderera okukola kwekubeera nti emmere emaze okupakingibwa ekikulu ekiriwo ziri kilo 25. So ne bwogiwa amaka g'omuntu gajja kumumazaako omwezi at least nga bakiweereza endala. Tutunudde region number oyinza okujja mu district y'emu nga gwe gyobadde okozesa. Tugenda kutandikira mu district yaffe we tubeera e Napak. Tekitegeeza nti tebasaanidde kufuna mmere ya gavumenti ne gavumenti naye ebawa emmere yaayo kubanga egenda kuwa abantu bonna ab'e Karamoja, naye twagala okusooka we tuli tugende nga tugaziwa. Tugendako ne Kotido, Kotido eyo nabo bali bubi sobole okuba nti tusaasaanya mpola as we receive money kubanga eno yo ya ssente nyingi. So ate twagala okuyamba abantu naddala bamaama abayonsa naddala abalwadde abali ku ndiri lw'enjala nga takyasituka era emmere ebusobozesa. Yensonga lwaki tusaba abantu buli omuzirakisa asobole okutuwagira okutwala emmere eno emmere egy'okuyamba Karamoja. Tutunuulira waliwo emmere eno eyina ebyamagero byekoze kuba mulimu oli agiraba ogusooka ng'agiraba bulabi. Emmere eno yayamba omuvubuka gwe bayitanga Maaka, si yeyekka naye n'abakyala bonna bawalaba nga magumba meereere nga magulu ganyanga emitayimbwa nga baali bagenda kufa, abalala nga bali na ku ttaka tebakyabasitula, abalala bayimiranga bw'ati omwana n'agwa bugwi yekka olw'enjala. Kakati emmere eno gye twajja mu wiiki 2 omuntu aba azzeewo, mu wiiki 2 zokka omuntu aba amaze okuddawo. Totunida amaka genkana gatya obungi sofa? Amaka bagambe nti gali emitwalo 32 n'okusoba. Emitwalo 32 egy'amaka ag'enjawulo mu Karamoja ago galeetera ddala amatu nga 1.5 mu Karamoja sub-region. Kakati abantu abo bonna beetaaga okufuna ebyokulya ebizimba omubiri first and foremost. Eno bw'ogikola mu akuugi omuntu n'asobola okufunamu ekikopo ky'obuugi nebanga kyanywedde ku makyalo olw'eggulo omubiri gujja kuddawo. Kakati eno emmere ezimba omubiri ezaawo omubiri, so bagyetaaga alyoka atandika okulya biri ebikalubo nga nawe atuuse naye eno emmere ejja kumutuusawo ensolo mutuusa. Sigenda kubuuza formula kuba wagyesigaliza naye ebimu ku ebyo ebitonotono omuntu byasobola okutunuulira ebiri mu mmere ebimu ku birungo ebiteereddwa. Ebirungo byonna bituleetera minerals 32-39. Kakati gwe manya bumanya nti bw'obanga naawe olina famire yawaka ng'obadde weetaaga, olina abaana bakonzibye, olina abantu abali mu njala tebakkuta, olina abafaana ne bw'obaliisa emmere tebava ku ttaka. Kati gwe kyoba okola jangu wali ku farmers market wane waffe weegulirewo ka Elijah's Meal mu wiiki ejja bujja kubaweewo kubanga tebeerawo abantu bagikansa. So bajja ne bagitwala mangu nnyo ne bagitwala mangu nnyo. Kati naawe jangu ne famire emitwalo 18 nno kira 25 kano kola kamala emitwalo 18 naye ffe tugaa nti batuwa 2 kubanga tulina okutwala n'amafuta ogitwala e Karamoja. Ovakabo eri abantu bonna abajja baagala okubeera nga badduukirira omulimu guno. Wetuli wano ku Miracle Center okuyamba Karamoja bannange si kya mulundi gumu. Waliwo omuntu omu yatusesezza ennyo ensoko yagenza ku Twitter ye n'aweereza oyo yansesezza nabali sigenda mwogerako naye ngenda mwogerako. Yagambye nti kakati nga yataddemu Professor Nawangwe ne Pastor Kayanja lwaki enjala ey'e Karamoja naye nga tiyawulidde nti ekyeya kyekireese enjala kati ate gye tuliika naye yalowooza gavumenti yayogedde, Prime Minister yayogedde nti kyeya kyekireese obuzibu. Kakati yabuuza Pastor Kayanja ne Professor Nawangwe mwe mwaleese obuzibu. Nali simanyi nti nange nsobola okukola ekyeya but anyway ekintu kyokka kyeyinza okukubira abantu bonna omulanga tibannange ensonga za Karamoja tesande kulekeraawo. Ate Karamoja tugiyambe erime emmere yaayo kubanga Abanyoro teri abalimira mmere, ab'Isinjiro teri abalimira mmere, ab'Eggulu teri abalimira mmere, ab'Embaale teri abalimira mmere. Lwaki tuli Abakaramoja tubawe omukisa, tubawe obusobozi, tubawe obuyambi beerimire emmere. Wakisoboka okulima emmere e Karamoja. Sigenda kubuuza kisoboka kitya kubanga tukiraba nti kisoboka olw'emmere eno
naye gavumenti baka kiboyina lwe twasembayo okuba wano wali banyiivu eri abakulembeze bonna akadde kano ogenza okukakanyemu era oba okyali munyiivu gye bali nkyali munyiivu kubanga abakulembeze baviiranira ku wansi ekirungi kati balonze ba eros era mwe abamuwulire gano bane mulonde ba eros abanaabayamba kubanga ebizibu bye tulina Karamoja byaba eros information etandikira ku kyalo wetandikira kubira eros tuba eros 3 kubira omugagga mu kyalo mugandi tufe enjala nakafiro abantu babiri oba abantu basatu tebakyagamana tebakyagenda mu masomero enjala ebaluma kati obinga osobola okugira kati omuntu wa wansi kyekimwera ne bannaffe bennyini abakyaki nze mbavunana bapasita abali e Karamoja abantu batuuka okufa enjala nga mutudde eyo nga Yesu yagamba Petero nti lisa endiga zange bafaaza bareverandi ababuulizi basheeke abakulembeze ab'ennono abantu bano batandika okufa ng'olaba ne bafa ne baziika omu ne baziika babiri nti njala negakolema twawulirako nti Pastor Kayanja alina paaka awo walimira kangende akagaali ngende ndabe nga mpayo ekiro 2 ez'akawunga abantu bano bafa enjala obulagajjavu kintu kibi nnyo nze kyekinnyombesa kati abano netandika okutambula okutuukira ddala waggulu bonna bamemba ba palamenti mbazingiramu abo bonna bamagombolola mbazingiramu abo bonna n'okutuukirira mu ofiisi ya prime minister kubanga yevunaanyizibwa ku byembeera by'abantu ebigwa bitalaze naye kino kyagudde ekiraze kino kiriwo e Karamoja kyalaga kubanga ekyeya kimala emyezi egi n'okutuuka mu myezi 7 kino kyalaga buli muntu yenna ava mu kitundu ekyo bulagajjavu naye nga ate batulabula nti kino kisanja bakitaki no siriipu abantu abamu batandise okwebaka obaka obusembayo eri bonna abalabira 44 sako n'abakkiriza mu bwerezo abalaba Channel 44 mwebala okulaba Channel 44 kubanga kakati Channel 44 yammwe yesinga okulabibwa mu Uganda yonna mu television ez'eddiini yesingira ddala. Njagala kwebaza abaana bana basaka amawulire, njagala kwebaza si baana baami bakulu. Omwami yawasa Dr. Mulamba, simanyi n'abaana 7 n'abalala bonna babbaale baani bonna basajja bafumbo, so si baana bakotokosa ekigambo ekyo nti abaana nedda, bano basajja bakulu bavunaanyizibwa, bakoze omulimu munene nnyo Channel 44 okubeera nga yebuutikidde TV endala zonna ez'abannaddiini zonna nno ng'ozigasa ez'abasiraamu, abakatuliki, abaprotestanti, abakiso. Channel 44 mu ngero giraba ate mu ngero giwagira, nammwe abali awo mu ngero mutuwe ne ku bulango tusobole okweyongerayo mu maaso. Amin. Emmere ya Elijah's Meal erwa tufundikia nayo. Emmere ya Elijah's Meal yiino eri wano, twetaaga emitwalo 18 buli kasawo. Kano kolaba kagenda kuliisa family nakasume muwulire olaba obuzito obukalimu naye nga nakuwadde akakira 25 ez'akawunga okasupoza n'omukolo gumu bwe kati. Kano kajjudde ebirungo byonna ebigenda okuzzaawo omuntu anti naye omulaba enjala yabeka Karamoja yamukutte. So twagala kwebaza Katonda naye mutuyambe bannaye, tuyambe abantu be Karamoja beetaaga okuzzaawo, bonna bakoze baweddeyo, mutuyambe tusobole okubatwalira emmere. Amin. Tuddukira abantu be Karamoja kubanga kikulu nnyo okubeera nga tuyamba abali mu bwetaavu. Gwe olekera muno ekiri e Karamoja kisobola okusentera mu bitundu ebirala. Eddiini ekikubiriza n'abakulembeze ab'ennono ssaako n'ab'eddiini. Tusinkane Isa Kigongo gange ne ku Center Cathedral we tuli mu kutikka emmere egenda e Karamoja.